Inside Story Uganda, real source of political updates. Mumyufu nalamuka NRM akalabwako wano gy'eri abalamu yeerakkiriza bannayuganda emirembe ne gibagwako ne bata ne baga nti okulonda kuno kunaaba kutya. Omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba wiiki ewedde agimazeeko yonna ng'akyalira ebitundu ebibaddemu effujjo ogumya abantu baayo n'okubawa enteekateeka empya egenda okuyitibwamu okukuuma emirembe. Ku lwokuna lwa wiiki eno akamyufu ka NRM kagenda okubaayo okwetolola mu ggwanga lyonna. Tulinze kulaba engeri gye kanatambuzibwamu. Jjukira nti gakyali mabaga kubanga n'eggaali ya Nuupu tennaba kusimbula, tetumanyi bw'enaatambula. Tulinde bulinze kinaavaayo. Olwaleero tusazeewo twogere ku ekyo, twogere ku ffujjo eri mu kampeyini z'ebyobufuzi nga bwe tusala entutto ku kirina okukolebwa effujjo eryo obutabeerawo. Abali wano si bakulembera effujjo naye basobola okwogera ku ffujjo nabo bali mu kalulu nnyini makati. Na mukama wange ali wabbali wali omukulu Kibirige Sebunya Kasule amanya gonna gago Kasule Sebunya kankino nkyogere mu lwatu omuntu eyambuuza lwaki mukulu Sebunya abeera mu gavumenti mu Galubindi ku programu eno. Namutegeeza nti ettaala zirina obuzibu bwe zeeta ku maaso ge aba tayagadde kwekweka bwekwesi aba yagala mumulabe ddala. Nkwaniriza nnyo ssebo akola kuteeka mu nkola projekiti za gavumenti mu ofiisi ya prime minister era manyi ne prime minister ali bulungi. Nawulirako ennaku ze bali agamba nti banna abakulu abalala tebaavuganya mu kamyufu bayita mbuyisi ne pulezidenti sipiika n'abalala n'agamba nti ye abantu beekakumire bamwagaza ki. Nenjagala omuddamu ne mugamba nti oli w'amaanyi baagala amaanyi go bagalabire ddala bagamalirize era mundabira nnyo bonna ab'omulabi. Nkusaba buuze ku bantu baffe babuuzeeko sebo. Bakadde baffe amannya Kasole Batisebunya ngera bagambye nti light y'omu studio esi ya bulijjo kwe kusaako Galubindi zino amaaso babadde bakagalongoosa era juzi wano natumira abantu b'Emmengo nti mwebale okuba center of excellence naddala mu kukanika amaaso. Mulina ebyuma by'amaanyi ate mukola ku buli muntu abanaku abeesobola n'abateesobola mubakolako bulungi. Kiseera nga bagambe kyakazigizigi ne prime minister wange gwe tukola naye mu office ya prime minister eyo naye ali mu lwokaano naye ate nze muyozayoza buyozayoza omuntu atayise mu primary tomanya bantu bebalimu era bw'ogenda mu primary kikuyamba to touch base mu luzungu twandigambe touch base otuuka ku muntu wa wansi buli omu n'ayogera kyasobola kuba abantu kyebaagala n'ebitundu okubitegeera n'okumanya abantu. It is like twandikiise omuntu okudda eka properly bw'oyitako mu primary omanya bingi ate nga ye tukimanyi nti abeera nabo ate ne Mukama ajja mukwatira kakiyitemu ekyo. So teyandibadde nakwemulugunya kwonna lwaki ayise mu primary kuba kyekiseera kyekino ekyokuripootinga eri bakama baffe. So tumusabira busabizi akiyitemu bulungi ate era katono nnyo nsaasire ku biwoobe ebiri mu ggwanga naddala nga omulamuzi Kenyehamba abatoga nti awumudde nina abala bangi betuwerekedde. Nze mbaddeko entunga mu wiiki eno nembeerako empigi eyo Kabasanda omukyala kife yafudde naye netumuwerekera olw'omukodomi wange yafiiridde mu accident emubende eyo. So bintu ebiwobe bingi naye lwakuba tuli bakkiriza tugamba nti eri obutafa nti teri ffenna lyekkubo lyerimu eri obutafa ekkubo lyerimu twesabire fe abasigaddewo. Nkwebazizza mukulu obubaka bwotusoza okubaka prime minister nange era bwemwagaliza naye nange nkimanyi nze kenyini Kaloli atudde wano nesimu mu kalulu nempitamu nga mu primary nga ndi omu
nengenda butereevu mukali ebyakavaamu sibibateba byangu sijja kubategeeza mu puroguramu eno kuba twogera kubagenda okwesimbawo twabimaliriza nkwaniriza mukama wange omukulu Nyaika Gilbert kyakuyita afande Gilbert okwanguya ebintu bino ova mu poliisi tugenda kwogera ku busambatuko okulwanagana ensambagere amasasi okuba amayinja ebiri mu kalulu sobuuza ku bantu baffe katono ngende mu maaso neyanziza omutesitesi wa puroguramu wamu n'abatulaba bonna ate nga emisanyufu kubanga nzize ku puroguramu eno ne baganda bange abali wano mbatuusaako obubaka kuba kuli ku kitebe kya poliisi ekikulu enaggulu singa nnyo wa inspector general wa poliisi nti abategeeza nti omulimu gwaffe nga constitution ya Uganda bwetulagira okukola tukyaguliko nnyo ate twongeramu amaanyi okugukolera bazimba nnyo kirabika poliisi egenda egumira ddala tuli mu kutereereza ddala naye oba oyagala poliisi ekuweereza naye erina okuba nga ekuweereza ng'etudde walungi naye ojja nga bali mu bikunta obuweereza nabo obusobola kuba butono sewunya tewali badde mulala ayayogedde ku ekyo kuba gwotegeera buli lwolaba pulojekiti oyagala etambulire njagala twegatte wamu twanirize muto waffe Honorable Haji Yusufu Nerya Yusufu oli mpadde kazi gwe luli Yusufu oli mulala oli musomesa wange tuba ebizibu Luyimbazi Nalukola kati leri wakenjugirwa Elias bwoba omanyi okwogera oluzungu Eliasa Luyimbazi ayagala oluzungu sebo nsasira nsanyusa okukulaba mukama nange nsanyuse okubasanga ate ompadde abateesa bano afande ono yandinywako endo mu bano kuba wano mu ntandikwa wano mpulidde ebintu abijja bikuba abikompola nsanyusa okukulabako afande bano mbamanyi bulijjo mbeera nabo naye gwe leero lwensoose okufunamu nsuubira okunyumirwa ennyo wano mu kubaganya ebirowoozo wamma totya wadde oyo akutiisatubeera naye wano abimanyi wano twogeramu bwogezi bigambo mukama wange nga bw'oyogedde ku mbeera bwefaanana ne mukadde wange obwenge yajogeddeko abantu bafa naye nina kenjagala okubagamba nomanyi emmaali yo yennyini mu nsangi zino ekutta engeri gye twekoomekera mu nju zaffe n'otuuka okuggyayo ebisumuluzo ggulewo enjuuyo ng'ositula akasawo k'ebisumuluzo amakufulu amangi okimanyi nti omuliro nga gwakutta enjuuyo weesanga emmaali yo yennyini eganya okkuta okimanyi nti twafuna omukwano gw'ebintu ne twerabira abantu okimanyi essimu zokka ze tulina zijjudde zi paasiwaadi nti bw'ozirika ne mukyalawo ng'essimu ye teriiko airtime ayinza okuyaayaana akozese kuyiyo nga tesobola kuggulira okimanyi nti twesudde abantu ekigambo ekyo kigenda kuzitowamu gye tuli ng'oli mu mmotoka yo wekka n'otomera omuti n'ozirika omulimi ajja ku mmotoka yo bw'aba asobodde okuggulawo nga ye talina ssimu esobola kukuba tasobola kuggulawo yiyo kukubira muntu mulala kukuyamba kutaasa awo wetugenze ekigambo ekyo mukirowoozeeko twongere okulaba ngeri ki tusobola okukolera awamu nga bwe twabanga edda mu community naye kakati tebereza ng'enjega eyagudde eryo sayidi y'entebe abafumba ababiri abalumbaganiddwa ababadde bakava mu mawanga kamera ziraba geeti nywevu enzigi ngumu naye enduulu tetuuka olina abakola kyonna asa mwatandika okweteekako ebikomera ekikomera mwemanyi mwekka kati mbadde nina kyendabako obutagera nti kyogera n'abantu omuntu osobola okufuna omusaala gwo ne bakuwa ku
ku simu yo ne gugira ku kaadi n'ogusaasanya okozesa simu yo nogenda mu mikuto giweereza ssente nga tulina gweyogeddeko naye dda wayogeranga n'okumuwala wa banka noyogerako nalabika bulungi n'omutunuulira n'obaako gw'onyumiza naye naye tusobola kugenda muntu yonna kigambo kikulu nnyo kya sayansi agenda tukutula mu bintu byonna yagamba nti dde omulembe okugenda okujja tekinologiya alyoke asukulume ku ntabagana yaffe ng'abantu nagamba mugenda kufuna abaasomanga bitooletoole nga temuli makulu mukulu nalukoola kankuweyo kamu mukoddomi wange bweŋŋamba ya mukwano gwange yafudde gwa akisidenti emubende eyo loole batugenda nti yazze emabega nga balinya olusozi naye nga webali tewali bantu bulungi bantu bategedde ku makya tisimwogerere yafudde loole yakoonye mtono oba yenjuka enene ati naye yanyini yabadde mu kalooli nga nako kazitoye naye yoli ezitoye eri nedda emabega oba naye yagiguddemu bugwi naye okutegeera nti bafu balemeddemu paka ku makya so teri yakubye essimu abali mu kitundu tebasobola kukuba masimu tebamanyi bafiiridde awo so byebyo ensi gyetutute naye nga kitaba tuli bantu kimala olw'ebintu etugenda tubeerako sempa nkusanyuza okulaba mubaka wa paalamenti ava mubende munisipaali ate nga akomawo nga independent kati akomawo nga independent yalimu NRM kati yaliwo NRM talinze kgenda na mukamyufu ye yabivuddemu naye ffe tubasokola mu program anti era bye tugenda okwogerako naye nga sebo nange kati bwenkuyita kyewaggula nsanyuse okuba nzikirizibwa ate kyewaggula aba akolera wabweru w'amateeka kale nzija nga independent ate mu tteeka nga waliwo n'asigala mu kibiina naye ne bamuyita omunyeeke naye ate muteeka abatulaba bonna mikwano gyaffe mbalamusizaako sebo naddala abantu bange abamubende municipality nakugamba nti abo kuwondabira ate noba wa mukisa nti tokyazangako mubaka wa municipality erina kujja mu puroguramu naye mubende naye nga te municipality yaliwo naye wasookera ku nze ne puroguramu eruddewo wasookera ku nze okukyaza naye era sebo njalo nzikirize nange ogatta eddoboozi lyange ku lyabannange okusookera ddala twafiiriddwa omuntu omukulu ennyo omulamuzi ow'amaanyi omusajja omwesimbu akoze likodi mu ggwanga justice professor George William Kanyeyamba naye ng'ate ne Nigeria eri former president waffe Muhammad Buhari naye yagenze naye president Buhari tulina bye tumujjukirako okusookera ddala yasooka n'ajjira muku mulundi ogwasooka n'afuga emyezi gye 20 gyokka naye n'akomawo neyeesimbako n'agezaako yeesimbawo emirundi 3 ng'agwa n'awangula ku gwakuna yasooka n'awamba bwe yawamba nafuga yajjanga kiwagi naye ate yayisaawo akaseera ye okuddamu okwesimbawo kati nga jidde mu kibiina neyesimbawo emirundi 3 okuva 2-3 nga yeesimba akalulu yakawangula 2015 ate era ye musajja yasooka okuwangula sitting president incumbent Goodluck Jonathan n'amukuba akalulu ku mulundi ogwokumeka nolwekyo amaanyi era gali gamukendedde yakozesa amaanyi mangi gye tumujjukirako era n'akola emirimu gye paka mukama lwamujjuludde ku myaka gye 82 mukama amuwummuze mirembe amiina mwebale nnyo enyanjula eyo tujagala nnyo kubanga omukisa gwenkufuna mba nkulina kati noyogera ku bintu ebyo byetutategese mu puroguramu byogenda okwogerako obwogezi bwomala obyogerako netubijjamu kirubijje buli kimu kikola puroguramu naye nsooka nkubuulireko ku justice George Wilson Kanyaya bwe yabanga alina kyayagala ngakyekyo kyayagala ngaera akyogera olumu nze yanteeka ku mbeera nalukoolaganye okugula akatabo kange ne kaadi emuleetaku mu musomo gwange
nze kansimbule ebuziga wano ŋŋende ku ofiisi ye nze kennyini mbimwekwasize ndabe bwanaaligana abadde musajja galemera ku nsonga ye nga bw'aba agiriko ye muwi w'amagezi atakkaanya ne gwawa amagezi naye ng'ate bamulonda n'agawa genda obuuze gye n'Omuseveni. nze nsanyusa okulaba bwe bali kujja kantandike naawe nkwadde omuzindaabe omuzira wakwadde nelukola njagala ombuulire gwe wakava mu kye bayita ekyakalu akalimu okwenyoola n'okwenyoola n'okukubagana byonna byalimu nebibamu abantu bwe bwaligondedde oba gwe n'ogonderawo n'osigala ng'oli mu kalubu ng'osinga n'abakuvunaana obukalubu ekigambo ekyo eky'obukalubu obukaawo olatasa okubeera mu kalubu mu byakalubu kuba tukkiriziganya weebuli kyetwakkiriziganyako nako kyesimanyi kyetusobola kukola tusobola kukola ki okukendeeza obukaawo embeera eyo ey'okulwanira mu kalulu ne katambula nga temuli mirembe bano bakubagana waliwo ab'egindi benawulidde emmotoka zayokeddwa n'ebirala oba kale katandike naawe mukunda lukola weebale nnyo pate primaries kyeki bwe bagamba pate primaries bagamba pate primaries kitegeeza olukontana olusooka nga luli munda mu kibiina ky'ebyobufuzi luba lugenderedde okusalawo ku bangi ani asinga obulungi mu kiseera ekyo asobola okuwangulira ekibiina ekyo mu kalulu akawamu akajja ali eyo atulaba kyentegeeza nti mmwe ab'ekibiina kyammwe nga mweyita bawakasanke pate waliyo n'abalala bannamuŋŋoona n'abalala bonna bagenda okujja mu lukontana naye mwe musooka ne mutuulamu ng'abawakasanke pate ne mulonda ani anaavuganya anaabaleeteddwa ebibiina ebirala mukyo kyentegeeza munda mummwe mu famire muvuganyiza munda mummwe okimanyi nga mugenda okukuba emipiira egy'amasaza oyinza okwesanga nga bali mu muluka si balungi ne bakuba endobo abaali wangudde egy'essaza emigulu ne gimenyeka ne batasobola kutuuka mu gyassaza nga naye abakubye endobo si balungi mu kukyanga akapiira wabula nga balungi mu kukuba ndobo ontegedde kati bwe muba mwagaliza omuluka gwammwe oba essaza lyammwe liwangule muzannye nga muli munda omwo omwammwe bulungi musobole okugyayo ttiimu eyo esinga ki obulungi okweyagaliza tekukkiriza okweyagaliza kugamba kufana kuwona tewabeera waayita wano okuggyako nga nzenzeka kabaka omu mu lugero lunyumizibwa kabaka yali agenda okutambulako naye yali ayagala okufuna ani anadda mu bigere bye kyava atumya abavubuka ku kyalo ne babaleeta bamusaayi muto 10 buli omu n'amuwa ensigo agende agirokese bw'anaakomawo bamuleetere abo abalokesezza ensigo bweyakomawo buli omu yamwanjulira bonna bajja balina bagiyita emeruse gye tuyita tutya emmezo buli omu ng'alina omuti ogwavudde mu nsigo okugyako omuvubuka ogu ye yali akaaba n'okukaaba nga temwavuddemu naye bano bonna baalina buli omu yannyonnyola kabaka n'amuzza wali naye bwe yatuuka ku ono yali akaaba amaziga n'amugamba gwe mutuufu kubanga ensigo enfumbeko yabadde tesobola kumera yabawanfumbeko bonna yabawanfumbeko ono yagiteekako ebigimusa byonna yagaana okuvaamu naye bali bonna baleeta zimeze kitegeeza baddamu ne bafuna ensigo endala zataabawa kabaka yazuula nga ono ensigo ye etaamera ye yali omutuufu era ye yali asaana n'okumuddira mu bigere oluvannyuma lw'okuvaawo kwe tuyiga kimu ekyo twolesa eryanyi Bobi Wine yayogera ku kuzimba eggaali abamu bazifuna bubi ndowooza olaba eggaali ze batambula nazo zibba abantu zibba
yali ategeeza mikwano gyo gy'osaana okutambula nagyo gye ng'oggumidde emikwano emituufu so si emikwano eginyakula kye yali agamba kyetuyiga mu lugero luli nti gumira ensonga yo bw'oba si ggwe mutuufu leka kwefumbafumba obeere nga gwasinga muba mumanyi mutuula namwawo mu kibiina kyammwe ne mwegeyaamu mu lutalo luno lwe tugendako mundu ki gye twagala bwe tuba twagala ekuba ewala gyeyo haikaliba kye nagamba nga abenup nti yenze nalukoola yenze mundu yammwe haikaliba ekuba ewala ekiseera kye tugendamu kyagala eyo waliwo ekiseera we weetaagira kapisito nga ko tekakuba lyawala kumpimpi waliwo lwe weetaagira ekiso nga mwerinaanye muti nga tusobola kugalula AK47 byenjogera byaddala omulaba awakana alinza kusiba kati nabwekityo mu kibiina nga muli mu kibiina kyammwe mulina kutuula ne mwegeyaamu ne mugamba naye gundi onansinzeeko resources zammwe muzoonona mu kusooka kaali kakodyo kalungi eri NRM kuba kakyankalanyanga ne katusambaazaawo wonna amawulire ne gabeera nga gali ku bo bokka naye bino we bizzeemu okufa ng'ekyabadde Sembabule okwokya amamotoka mbeegayiridde tekiwooma kyetaaga tukitereeze nze pate primaries naziyitamu tewandaba nowono wajja najja namutuwe natuula saidi awo nendyoka nkubaganya ebirowoozo nga ne benvuganya nabo bonna bakkiriza bagamba naye akasajja kano omukazi yakazaala ekyo okwo okuwagala kw'obwongo ke twalyagadde bwe tuba tugenze mu pate primaries teweetaagayo maanyi ga mifumbi ebiso toleeta emmundu toleeta tokookinga twogere bigambo asinga yoyo asaana okuleetebwa naddala mu kibiina omanye ekibiina ekyo kyolaba kyetaaga kandidate nga mumukanyizaako mu United States of America ebibiina ebibiri ekyo ekya Republican Party n'ekya Democratic Party tebyagalira ddala kumalira mu kamyufu byagala ne batuuza abavuganya ne bakkaanya kubanga abo abatono abo be mukubyabo bayinza okuba ab'ensonga ennya ate mu kalulu kali akaddako mu ngeri engunjufu tewaali baddewo olutalo wabula waali baddewo kukkaanya naddala mu kibiina nga mwetegekera oli gwe mugenda okuwuttula naye wano mwekosa era ndowooza mpulidde oli munnakibiina kye ngenda mukwasa omuzindalo mukwaseemu kamukwasa omuzinda kubanga mukulu gundi akutumidde kanakulya Andrew erinnya ndirabire kwana kutele kutte bukwasi nabadde ntambula nyambukiriza ntuuka ku UBC waggulu awo nanyimiriza nga wa boda nangamba mubalabire nange nkutumidde waliwo neyaŋŋamba ayagala basale naye namba tewagimpa ate nga tusobola bw'aba ndaba ayogere ampeze tusobola okujaza abakontu beekawempe north lwakuba oyo alina engeri gyeyababa wemitiyana tuyinza omulabamu mu ngeri yafenda mukulu Sebunya omuzindalo bawukuwadde mugwo okulwanagana okuli mu kibiina munda ne mubeera nga abataamalirize ate kati ekiri mu Uganda ekizibu ekirimu mumala okulwanagana aye ne mugenda mu kulonda awangudde n'awangula n'atawangudde neyesimbawo nolwokukola abavulugu okulu nalukoola aŋŋambye leero mukoddomi wange afumba ewe wange ye kati bamuyita muko tebagamba tate naye tondekera bayinza okusala ku musaala wadde nze nkuweereza nenkulekerayo n'obudde kakati bannayuganda bonna saagala bagamba okukabiririza okuyita ewala okukiyibiriza tulinamu violence mu mitima gyaffe bantu bawano bagenda ne bagamba bakuba enduulu bano bapoliisi babamanyi byakasimu n'akasimu tebannakalaba bakuba omuntu ne bamutta ne bayita n'ebipiira ne baleka babuuza nti akasimu kebadde abakaluwa nti yakubye enduulu fe tulabadde eri nonadde eno fenaffe netulaba kino netumuwa tukooya ababbi so bannayuganda tulinamu violence eyo ate nga twagala okuyitibwa ensi eyakulaakulana ebyo tulina kubyejjamu infact violence eva eyo
abazadde abakuba abaana namukuba paka lwazirika. Waliwo gwe nalaba erabukedde ono atuleetera ebintu nga yateeka essanja wansi n'ayokya omwana ng'ate amuteebereza kubba minusu ebi 5. Kagamba n'okuliza amaka mu bugubi ate n'obuba ne violent nnyo nusu 5 omusajja semaka weyokyeza omwana kiba kitegeeza omala ennaku n'ebisibo nga tofunye 5. Ate bw'oba wamaka kiba kitegeeza n'obukozi toli mukozi kuba n'ettooka erimu bw'olitunda nga lyakuze ku musiribu kufunamu ennusu eziwera omutwalo ne baba muwogo nga guwa musimba awaka tewasobola kubula nnusu 5 ne baguba musooli naku zino balya namwoke omubisi oyo simba y'ebikolo 15 ofune sente mu katawuni akaddirira. So nze ndowooza violence eyo erina kutuvaamu. Kati bwe tujja mu byobufuzi eyo violence ate tugireka mabega wakazeeka atambula ki nako abantu baffe ne bekuba muwaka era obalaba omukulu afudde semaka afudde niyo genda okulaba abaana abazaalibwa taata ne maama ng'ekikonde kivuddeyo ku taata bye yaleka bo tebateeka kuteebereza nti ono afudde yali tabyagala. So nze ndowooza nti violence eno tulina kugyekubamu ffekka na ffekka naddala kati ng'okusoma weekuli okulana kwa bwereere fe abamu bwe batyo batukuzanga nti please you don't have to fight just reason. Hey, please don't have to raise your voice yogera mpolampola as long as you reason properly omuntu ojja kuba kiwedde. So NRM ate omuze gwanyiza kukula bukuzi ze sijja bakwali bakutira nsonyi nti toboogerako bubi nedda kubanga nyambuliro wa poliisi ono tugenda kuba ne sizoni 4 tugenda kuba ne sizoni ey'okulwokuna n'ebigendo givaamu olwokuna balonda primaries NRM eza parliament is a member of parliament ne LC5 abo baliko nyembiranyi eno mubakansala tebalwana nnyo nakuba nabyo ate bitandise nolaba ni chairman balwana okuba chairman omuntu agenda balamula ku kyalo mu bibanja byammwe ne mukuba ekikonde kiba kitegeeza n'entalo z'amataka tezijja kuggwawo. So nze ndowooza nti sizoni esooka mbagambye otandika eyo olwokuna tulina kwesabira ab'NRM twezzeemu empisa nga batugambye tulondobemu oyo anaatuwanguza mu kalulu akanene. Olwo kiri mu bayibuli temutambulanga nga muyomba temutambulanga nga bwemuyomba mugenda mu lugendo naye mugenda muyomba munaatuuka. So nze ndowooza nti ab'NRM twekubirize ku luno tulage ekifaananyi ekirungi ekinaatutwala mu kalulu akanene. Kyenvudde ngamba nti prime minister okugenda mu primaries oluusi kiyambako okukakkanya abantu baffe oluusi bafuna obusungu obwettumbiizi kakati omaze emyaka wentokomawo kati ekyo nekifuuka kya busungu nno nfu kyogamba nti wali tokomawo nti akalulu kaffe tetujja kawa n'asirikira mu mutima kuba kaba kalulu naye bagenda baba n'obusungu obwettumbiizi wano wenyini mu kalonda ne balwaniramu. Kakati ensobi gye tukola mu kulwanira mu kamyufu nti tugenda otutuuka mu kalulu akanene nga twetemyetemyemu ekibadde ekika ekimu nga tuli ebika 7 aba independenti abaki muganda wange sijja kumwogerera bubi naye kati ye yasensinga naga nti oluyogaano luno oluli mu bantu bano tuyinza okugenda mu bumyufu ne tulwana buki bulwanyi kanjije mu independent. In fact ewange abantu bayebuuza lwaki ateeseteese ennyo ate n'ateesimbawo. Nze mba nteeseza ggwanga nteekerateekera ggwanga lyonna kubanga kyamutawaana nnyo okuba nti ennansana bali bulungi ng'ensi yonna eri ku muliro gwe okuyise kufa na kuwona kale ensi eri ku muliro naye nga mwe muli bulungi. Kakati tulina okuteekerateekera eggwanga lyonna ffenna nga twejjeemu ebibiina nga twejjeemu amadiini naye ojja nakwesanga mu primary zino ng'ebyeddiini mwebiri oli abiriisi ffe bamukomba mudwaliro
ne bafuuka ekizibu. oleba kati abo babukanzu tebajja tuleetako mafantali wano agamba abaisiraamu abo bakristaayo nabo so ebyo ne babireeta mu bululu. So ebyo tulina okubyesonyiwa. Olutalo lwokubiri tugenda okuba nalwo wa poliisi awulira nupunga eronda olwokubiri eyawula bannalukoola mu balala kuba eri abagamba ti nalukoola wakajja walidde ensowole abo nabo mugenda kulwana kuba enteekateeka wadde tetuliyo eyo naye sinnambulukufu mu bantu 45 ogenda kukola otya mu Uganda yonna gye beesimbye. Senga bagamba nti NRM weemalira akamyufu kaayo naffe tukole akaffe, ekyo temwakyatula. Akati ekyo nakyo poliisi kigenderere, bajja kubwatukanga bomu ate bayinza otubwatukirako ku Uganda yonna. Kuba ensasagge bwebeera mu Nuupu naffe tukwatiramu, ensasagge bwebeera mu NRM n'abalala bakola ki bakwatiramu n'emize bwe gityo. Ensasagge eyokusatu ejja kuba mu general elections, kalulu ka bonna nga ne mukoddomi wange oli owe Mulende naye alinze ategeka maanyi, asaka maanyi gano agenda mu general election mu weeks nga 4 mwezi gumu ndowooza katandikanga mu November gwako kuba they gazette the election period tajja kutandika nga tebannaba. Kaakati asaka maanyi naye amaanyi gasaka gayinza okubaaga obulabe kuba osanze abantu bali mu field beesazeemu ebiwayi era beeteeseteese kati ate obalumba. Eyo nayo wa poliisi ono agyetegereze. Then ensasage eddala tugimanyidde after general election, post election, eyo nayo yinza tuleetera obuzibu. Kati nga mmaliriza nalukoola kugambye oli mukoddomi wange gwo ngambye leero wano owewuwo wange ye tokyusa bigambo bireke nga bwe biri, bwe biba bikyamu tubivumirire. Eggaali ya mukama wo si ya mirembe. Teyagamba nti mugende mukakuyege, yagamba mukole eggaali. Eggaali teyatandise leero, eggaali tujujjukira mu bayimbi, eyo gye yava. Infact yasembayo okukola eggaali wadde siteragenda mu bivulu yali ya musajja oba alina mujafuzi bataliimu bamwitani atera okuyimba ebirwapinga ebyo. Ono muyimbi bunnaabwe yabamanyi nalukoola, muyimbi munno so abadde w'amaanyi ennaku ezo, abadde w'amaanyi ennaku ezo kati nze mutereeze wa mu banko bamuyita omuyimbi oyo eyimbe ave Makindi eyo ova Makindi eyo abakubagana emmotoka ne bakuba mu motoka ennaku zino abeera mu DF yaserengeta yawa bampuuga zeno Elian Sikini Alien ogamba ulire naye Alien Sikini gwesembi yokulaba nga ayise eggaali mu bivulu. Omanye eggaali ogireta mu kivulu, why there is already commotion, excitement. Oyo wammwe anti okugambye yakola eggaali ne baba waffe ebyo senga nina obuyinza muweera kati ne mugamba ko oliddamu okola eggaali you will be banned from music forever. Abazungu bakola gye democracy, you get out of the line, you are banned. Kakati nabano gwe gaali ya mukama wo si ya mirembe era tugigirira nti yabanyi temwamutegeera sebo bwe munaasibira mu makomera temutugamba nti gavumenti ebasibye. In fact Electoral Commission abeera realistic enough abagambye nti anaakola effujjo tuyinza n'omuweera mu kalulu. Nowe NRM anaakola effujjo n'asamba obubokisi n'addusa ebiki tukigambe nti tumuweze si waffe si we NRM. Otherwise emize emibi egyo bwe tunaagirera
netugiguruminga grooming sagale kintu kikyamu nnyo, tukivumirire, n'abeddiini bafukamire ku mavivi naffe tusabe tubyejjeko kubanga democracy is supposed to be peaceful. Ono alina kyabadde ayogera wano agambye ku eggaali zibadde ayogerako ezitalina mutaana ze bategeera obubi naye ne zaawerekerwa ekigambo ekirala eggaali okuteeka mu nkola akalulu aka protest vote. The language itself protest vote is violent. Ekyo kyogera obwogezi muntu ng'akuwulira naye bwobanga byogeredde birungi nnyo niyo mala binnyonnyola nnyo mukama wange kiteeke mu bwongo gikiwulirize kyogerako akakyogeraho kati newunyaye mukulu Ssebunya eggaali gye yategeera yagoberera mukama we yeriweeyo eyalya buli kantu emiyembe n'ebirala eggaali eyo ogitegedde gye mwakola ku lunaku olw'omukaaga olwo nga bambadde yero olwo tulabyeko naabo omukulu nalukoola abo bonna mbavumirira naye eyayambala yero bali makomerero kikiri kyajja nga kiri mu bulungi oba kigambo kitegeeza kati bw'ogamba nti gaali ye gaali abantu abagira bamu bagira byamu violence n'omuntu waba akunyumizaamu nagamba ngenda kuyisaamu eggaali kitegeeza ayina kyayagala okukola ekitagenda okukusanyusa so ngenda kuyisaamu eggaali awo kubanga nsobola kwagala kuyisaamu omukulu nalukoola eggaali mu nsawo nga nja kuyisaamu ekitegeeza ensawo ye ngenda gikwatamu si ekyo so the instance ndowooza honorable kyali mugamba nti ye gaali yakika ki gwe gaali gyoyagala okwogerako olesa eggaali kuva mu ggulu nga mpya eriko bamalayika oba bannaffe abatulaga ku TV mwebale gubeera mwebale kumpeereza message ziri wano nyingi era nzija zisoma naye zanguwa nnyo bweziba message bwe ziba WhatsApp nazo nzisoma naye nga ziba nyingi nnyo olwo kiba kizibu mu kankibagambe mukitegeere nga bukyali omuntu ayogedde n'agera nti omuntu ekikutwala mu bantu abakulonda nga be bakusaba wagamba bakusaba ojje weesimbewo ate ekikuleeta ne mujja bangi ne mulwana n'okulwana alina okubyadira abantu bennyininyini abakusaba ne olwane bulwanyi ate gwe bwe basaba obusabi kati oba okola ki ekyo infact mukulu moderator nyambayo katono banaye bateese electoral commission y'NRM era egambye nti n'emmundu zonoogenda nazo bano abanene abanene bw'oba ogenda mu kalulu genda nga civilian genda nga civilian omuntu gwe bagenda okulonda ate bino otwala byaki okujjako for personal security gendayo na babiri polling centers ne tallying centers emundu baziwezeemu tezirina kugendamu kubanga wali babalira yakalulu bakubira yakalulu so emundu eba terina okukola munda muli we bakubira akalulu yes emundu webanga weeri tulina okubanga tuprotectinga kutambula kulaba abali wabweru wa tallying center oba webalondera nga mwagala kulaba abantu bali mu mirembe batambula kubanga apart from abo bennyini abali mu kulonda emirimu emirala girina okweyongera nga gigenda mu maaso so tosobola gistopinga kuleba so you need to also see nti bano abalala abakola emirimu gyabwe nagyo gitambula bulungi tegitaganyizibwa bano abali mu kulonda ate n'omuntu ali mu kalulu omuntu ali mu kalulu nga bakulonda tolina muntu nodda mu election eddako ng'olina abakuuma bangi kizibu okunyonyola ennyo okufuna akalulu olina obululu bwofiirwawo awo wadde bakuumye oli bulungi niyo bako n'obululu bwofiirwa bwoba oyagala buuza gundi naye gwe bwetubuulira tumuleke tomubuulira yakiwulira abantu bakiwulira njagala okugamba bukulu sempa oli mu byabufuzi wagenda mu bintu bino wali wa NRM tewalina gaali tewalina kutya kwonna wagenda mu primary n'owangula n'ojja mu parliament kati ogenza okuddayo mabega ate gwogambye sikyabirimu nze sikyaliwo NRM nsaze eddiiro kiva ku ki omuntu okusala eddiiro nga bw'oli gwe kati
eyanziza omanyi goonyayo ebeera mazzi akati bwevayo nejja nekugamba nti eyo gyenva ebyennyanja gyebiri bingi kakasa bukakasa kuba gyesula ate bwegamba nti tewali era gabanga ge mazima ate bwejja negamba nti wansi eyo ntalonjereere era kolaki kakasa yes kubanga era ekyo omuntu kyeyandibadde aleeta ku ssaawa eno lwaki kubanga gwe waliwo era nze mmanyi nekyenayitamu mwami Sebunya kyeyayogeddeko wali ku ntandikwa nti mweyuzaayiza ogenda okutuuka wali nga biki naye nga sebo tetunnatuuka awo tudisikasinga ebintu bino nga bwe tubiraba naye okusinga ne tudisikasinga symptoms tudisikasinga obubonero obulaga ekiri munda oluusi nga ate ekiri munda tukikoze eki nga tuli ku bubonero kubanga wabeerayo ekikola ekiri munda abapsychology balina kyebayita dark principle bwenjogera ddaaka ntegeeza embaata gyetumanye eyabulijjo kati njogera ku ddaaka y'embaata nti embaata zo zaagala nnyo amazzi zibeera ku mazzi naye ogenda n'ogiraba bweti ku mazzi ng'egenda bugenzi bweti ng'eseeyeeya ng'egenda bugenzi bweti alaba waggulu naye nga tomanyi egisobose okutambula bweti ate kiri wansi mu bigere byebigere tebisirika eri waliyo omulimu ogugenda muki mu maaso okusobola okulaba obuteefu bwolaba kuki kungulu kakati tukanye waliwo abakola ebyokungulu waliwo n'abakola n'ebyomunda waliwo ebyomunda ebiteekwa okutereera ennyo okulaba okuseeyeeya naye leka nkugambeyo akantu kankutawani n'omuntu alina empuga gyawugamu oba bagiyita kalina akakwate ku mbwa oba osambira muli naye nga mutwe gwe guli kungulu gwoguteredde nga gwoguteredde tolaba kwenyeenya eri olwana kubanga ebintu tebyekola byokka ali mu Uganda yandibadde abuuza lwaki omusajja w'e Buyindi ategeka akalulu akalimu miliyoni 909 ez'abantu alina polling station akakadde kalamba alina ba polling officials miliyoni 15 kati njogera kulonda okubaddeyo kwa 2024 those are true figures okiwulira naye India bafa nnyo mu kalulu ati gamba lwaki asobola okusinga gwe wano gwe tonnaba nakuba bantu batandika okyali mu primaries watandise dde okwokya emmotoka oyokya pikipiki mukubye bannammwe abasasi muli munda ani atakoze kyayina kukola ani atateeseteese bulungi kubanga tebitugwako bugwi tebyatuguddeko bugwi obudde obusinga bwemaze mu parliament badde ku defense and internal affairs committee of parliament tubunanyizibwa ku budget ya police ey'amagye eya prisons n'ebitongole ebiki ebirala era budget ereetebwa n'okusaba okuleetebwa mu kakiiko mu biseera bino kuba kulala nnyo kulala era baprojectinga n'emisango egisuubira okuzzibwa n'obunoonyereza bulina kuba butya ne intelligence erina kuba very tough. Certain things can be nipped in the bud ne tu preventing ebyandibadde bibeerawo bwe bajja mu bende ne bookya emmotoka 2 ne bakuba abantu amasasi n'olegera nti wano waliwo emmundu ensi neeremwa n'okutegeera nti emmundu eyakubye yaani ani yapuulinze trigger ne cartridges bazireese ebisosonkole babireese babitadde ku meeza nti biibyo ate nga abakulu bakimanyi bulungi ne laabu baziina mubateekanga nti bino ebisosonkole byavudde mu mmundu eno nakyo nekitakolebwa n'owulira nga ne Sembawule nga bakubye ne Lukunjiri nga bakubye ne Kanungu nga bakubye ebintu ebyo ne bigenda mu maaso kati sigala nga weebuuza who is sleeping on the job
era abantu abalina okukola byebateeka okukola n'abalina okubeera impasho bavuddeyo nga benkanya oba oledi nabo bayingidde mu kalulu nga balina sayidi because wano tulina issues enkulu eza militarization ne commercialization nti DPC asobola okuyingira mu kalulu naye nga olede nga ku bantu bonna abeesimbyewo mu disitulikiti y'okuva wansi okutuuka waggulu ku bifo ebiriki ng'olede mbwongo bwe yateekinze edda sayidi ng'era ayina nekyamanyi ekiva buli nsonda. This is where we have problems. Kisoboka. Can we also look into that? Kyekimu ku bisoboka era nga kyekimu ku bireeta obuzibu. Kubanga oyina IO, muyina CMI, balina CID, okiwulira ku poliisi waliwo abavunanyizibwa ku political offenses. Tugamba abantu batuuka batya okupulaaninga bookya emmotoka era ne bazookya. Intelligence tekyakola oba sente ne zino zenyini ze batulaga nti budget gino twagisaabu meetings nazo zenyini zikozesebwa bubi. Kubanga ebyo byebimu ku bintu ebiva eno wansi kubanga yuno omuntu ayagala okuwangula jjukira agenda sigala nga afumba olabye ebintu abantu basa ategeera nti siina maanyi mu kifo gundi okiwulira n'agenda n'akozesa register najjamu abantu boli baavuganya nabo mukulu ebyo mbiwulira byonna naye ekigambo kyenabuuzizaako nekikomyawo makkati awo ekigambo ekibatisa okufiirawo abantu bakufana obutanyagwa nina okuwangula bali bantu village bantu 8 constituency emu abava mu pate emu nebegataka pate endala nafuka abantu 13-14 oyo ajja okulwana nga yambisa n'omupoliisi nga yambisa n'omuntu omulala muyamba byakola kuba ekyo kyenjagala okuddamu kyennyini njagala nkibuliza commercialization. Omuntu bw'amala oteeka kuba kati wano ne muteeka okiwulira ani alondola abantu ani kebabe bano bennyini abavuganya ani amanyi nti campaign expenditure yo erina kuba capped to this nti okoma ku kino okusaasaanya omuntu n'aspendinga akawumbi kalamba mu kalulu okiwulira n'osuubira omusala mu maaso olwayo twatuuse ku level ng'abantu bateeka abantu ku contract nkuwadde ekifo bwe kiti gombola egindi gwogivunaanyizibwako naye bwe tugiwangula gulira emmotoka oyo n'atatta munne no abantu bali contract ono teyeesimbyewo naye ye munoonyi wa kalulu naye gwe akutunuulira oba towagira ono naye ng'eno gwe mukyama tomanyi nti oleda ali mu contract empandiike ali mu contract empandiike kati oyo akuta ne bwasanga munaamugwa muki kubanga takyakutunuulira nga abali mu byokunoonya akalulu akutunuulira nga ayimiridde mu kkubo ly'emmotoka ye kati ono ate owa waggulu mukama we ye alaba omusaanyaawo kubanga oleda ali mu kunoonya akalulu naye ebizimbe babibanjako akawumbi kamu naki kakati ne DPC ayinza obutakuzanyisa oba omukuuma ddembe yonna ng'ono omupoliisi bw'abanga divu yagiyingiddemu nti bwe tukawangula obukadde 5 buli wano naye kwata 2 asatu obufuna tukoze eki kati ono naye ayinza okukumalawo kakati gwe ng'okyadisikasinga bino gwe byolaba eno azino odisikasinga bubonero olaba mbalabe obuuka buli mu musaayi kati oli mu kwesiiga bizigo bino obanga embalabe oziraba kungulu naye nga purobulemu eri mu muki eri munda mu mubiri weetaaga kumira ddagala weetaaga mpiso naye oli mu kwesaaba bizigo. Weebale Muganga Godfrey aliruweza Kajansi agamba olutalo lwa Russia ne Ukraine lujja wano mu Uganda mu February kinaabeera wano gwe olaba poliisi yalema okuuma ab'ekawempe olwo kinaabeera kitya ngenda museetuuse ku nnyooge. Mwami Seruga ngambira wona bano lukola nti wa Kawempe North I need someone to help me with the fees for my children. Just a balance. Kasente katonanya kamanjiba ka mitwalo 4 for this term. Munebalize nnyo. Bakusabidde kumpewo wano. Musasire messages nza buterevu nensabira abakulira bulabula. This time on Thursday, this week I will appeal to fellow Ugandans, most especially in NRM party, to behave and condemn chaos.
rigging and violence which can lead to loss of lives. Message mpanvu ya Sembusi Ivan ajja kugera n'abeNRM okukomya ebyo ebibi ebikolwa mu kalulu. Owa poliisi atubuulire agenda kiteeka owa poliisi atubuulire kujja ati n'emmamba ezaali e Kawempe byavaawa gye byava byaggwaayo tebiddamu kulabika. Mukulu Seruga weebale tuweereza mbuuliza Mukulu Ssebunya nti eggaali ya Nuupu yakoze kabi ki kuba yo NRM twagirabyeko dda yatuwaddeko sampulo. Nze Sebagala Abdul Mbeera Seeta Mukono kanjite message endala wano ndabyewo eya mukulu mukalazi muganda wange wedda mirembe nkola musizza Bayibuli omukulu Kasule kyabadde ayigamu kiri nti temuyombera mukubo. Okay. Agoberedde bulungi nnyo ate temuyombera mukubo. Mukulu Seruga neebaliza Honorable Luyimbazi nti yeebale kuteesa bulungi nze akoza Abdul Hakim Musayigwa Suzani Kushaba MP wa Kampala Central yesimbyewo. Message nsoose zino eza WhatsApp ezimu nenjagala nsooke nziyiteeyitemu mbasumereko mulabe endowooza yaffe just sampling endowooza yaffe bweri. David Kigozi Machinde, the causes of fightings brutality in politics of Uganda, it is because true politics was turned into business. Natasana kwesimbawo yesimbawo naita mukwesa sente nyingi. Okay, njalabo musoke mbakomyawo mala okudda ku mukulu omupoliisi tutandike n'ekibuuzo kye babuuzizza katono nnyo bwana Seruga nzikirize nze ate ŋŋanda wabadde okwogerako kubanga n'omukulu Ssebunya ayina keyogedde nti era Bashir lwaki weesimbyewo nga independent ate nga luli wakola ki wagiramu NRM era n'owangula byonna bye nayogera kubanga nasooka nenzija wano we najja wano nenkwogera byensuubira okuba mu kamyufu byali tebinnabaayo Sembabule bw'oba ojjukira byali tebinnabaayo e Kannungo eyisingiro byali tebinnabaayo naye Mubende waffe byali tebinnakola ki kakati abaagala ate okukitegeera obulungi kubanga abantu bangi babiwulirira ku mubiri ebyo byatandikirawo wali bagenda ate kukitegeera okiwulira ate nga 17 18 bagenda otegera nti Bashir mu kusalawo kwe yali mutuufu kubanga yo Bayibuli etugambye nti abakooyi mujje gye ndi n'abakola ki n'abawummuza kakati nze sigenda genda mu kavuyo nga nkategeeredde ddala nti kagenda kukola ki kubaawo kubanga nakugamba nti tewaliyo vote education n'akamu nenkugamba nti register zizattanga nenkugamba n'okwemulugunya kwe twatwala before nga tetunalangira nakujja independent tewaaliwo kikolebwa ne bagamba tulina joint campaigns tanga ne tumubuuza oyina security eya joint campaigns okakasa oyina security ozimaaninga naye nga byagweredde nga ne public address system just abantu okwogererako ewamu nga tezikola ki ziriyo lwaki ngenda mu bisooto bye mmaze okutegeera ate nga bwekiri ono ngenda kuligenda omukulu owa fande wa muganda wange omujasi omupoliisi Nyaika Gilbert nga sinabagendayo awandiise message evudde wa mukulu Kasolo omukozi w'omu ofisi ya mukulu Kasolo aŋambye mukulu Kasolo yeesimbyewo ku kifo kya chairman wa Buganda abadde ambuuza ate kati gwombuuza nti bagenda balonda tebabalonda lwakuda luto mukulu Kasolo bagenda mulonda maaso naŋŋamba nti omukulu yabadde Fort Portal yabadde Kasese nawa naye ye kwali ku ground kale n'ebiri ku ground yongera obinyweze bulungi nnyo wagire muganda waffe ebintu bitambule kanti tugende wafande yabuuza mundu mamba n'ebirala byamenyaawo ekisooka nti abantu babuuza jja ati emmamba bikozesebwa bya gavumenti si ekyo assets zibeerawo ate assets oba ozikozesa
kisinziira wogenda ozikozeseza at what time and what level, but they are available. Ate kati mwagala tujjeyo ebirwanisa tubiteeke nga ku street bisiibaawo nga tubyanise ku musana ng'ebinyeebwa oba ebijanjaalo Nanswaswa. webiri ate nga mwaba bisasulira ne mubituwa nti tubikozesa. Okkiriza bulungi nti byabadde abuuza gye byava mu materekero era bikyaliyo. Ate kati omukulu ayogedde awo n'agamba abadde atuulanga ku defense committee si ekyo ne balagira nti mugulire poliisi emmotoka bwe ziti, mugulire amagye ebikozesebwa bwe biti, bino bigenda kukola wano na wano, bibeera weebiri. Naye kati togenda byanjala ng'ebijanjaalo biteeke nti wali nti bibeerawo babiraba. Then departments za security zonna nyingi ate zonna zikola onedaire. Tewaliwo department gyogamba nti eno ebeera nti bagiteresa erinde kukola kino. Zibeerawo nga zikola emirimu. Just kugamba nti obudde obusinga abantu abamu ebintu ebimu babeera tebali enlightened obitegeera. So kati bo bwe balaba akalulu nalaba akantu katono ne bakazimbya ne gafuuka akanene. No, departments nyingi eziri mu poliisi eziri mu magye ate zonna zikola buli lunaku nga ziweereza ku mitende egitali gimu. Kyova olaba nti tubeera security etambulira wamu. So they are there. Then mbadde njagala we tudda mu the whole election process. Omanyi kati ewaffe mu security ewaffe tulinga batutaddewo togifumba togyokya togikalirira naye tujagala eyidde. Togifumba togyokya togikalirira naye tujagala eyidde. So obeera ne honorable akugamba nti ewuwe emubende naye bw'otunuulira Mubende district, kale camp example of Mubende as itself is a very big district, si municipality eyiye yokka si ekyo. So olina DPC wogenda kutunuulira kuba MP abeesimbye mu Mubende, waliwo yali municipality kyemanyi waliyo n'abalala osobola kwesanga nga waliwo ebifo nga 4 constituencies 4 ezeetaaga ba MP ng'ezo zonna zeetaaga attention ya poliisi ne security forces endala. DPC wonna agenda kukola ki okukolayo. Kati DPC bamuyise ne bamugamba I don't know what's your farthest end Mubende, waliyo an issue to handle. Naye nga DPC atuula wakati mu municipality wali office enkulu ekitebe kyabwe. Naye wa municipality asuubira okuba nti priority esooka erina okutandikira ewuwe. Naye ng'oluusi ewuwe wasobola kuba obuzibu obw'amaanyi nga si bwebuli awo, kubanga ewuwe wasobola kubeerawo ne sister forces ezisobola otukwatirako. Naye kubanga DPC tatandikidde wuwe oba alina waagenze nga yagamba DPC ono ndowooza bamaze okukola ki okumukwatamu. So DPC ali ku payroll wano eyoono. So that's why the reinforcement gyenjagala tentuuseeko. Bonna abajja mu kaluulu ekirungi bakyogedde bulungi ba politicians nti akaluulu bakakamasholaizinze bo bennyini akalulu bakataddemu okafuula nti kasente ebirungo. So kati abantu bootaddemu kirungi muzze nga muga n'oli ali eri apulaninga agamba naye apulaninga nti kati poliisi bweba oba amagye gagenda kujja tegalina okuteekawo butebenkevu kubanga nina okuyisaawo ekimpisaawo. So ajjanga yenna ataddewo forces zonna zayagala okulaba ng'ayisaawo kyakola ki kyayisaawo. But security will keep playing its role ng'eplayinga role yayo enkulu nga bweri enshrined mu constitution. Kati when you look through IGP abadde mu the west wabadde akavuyo atandikidde Sembabule abadde Isinjiro Mbarara Kabaale wonna agenzeeyo nga tutuula okulaba nga we tunaateekawo embeera ennungi mu kaluulu. Tutaddewo okulaba nti oba muvudde ne mugamba nti abasirikale bammwe abalinamu akagwira etteeka nalyo liriwo eritufuga naffe
tulina okuba neutral nti tugenze mu kalulu kano naye ne bana abali mu kalulu nabo tubagambye mugenda kubeera accountable for your actions musobola okubeera neutral wekiri kati mukama wange nze nkolera Katwe that is Makinde West si ekyo nesizaalibwa Katwe ekitegeeza my interest in Katwe teziriiwo si ekyo interest zange Katwe zakukola omulimu gwange oguntaddewo ekatwe kasuka embuzi namwe mukuba akalulu etteeka lya Uganda kanso ali wano ffenna abannayuganda tukkirizibwa okukola ki okuba akalulu naye kati akalulu kogenda okukuba kali akagenero naye wogenda okugamba nti tugende tukuba akalulu nze ndondera Hoima si ekyo wenina akalulu kange wekayina kati onsuubira nze akolera Katwe nsooke nziruke ngende Hoima nonde ndyoke nkomewo okukola tekisoboka so ekitegeeza mostly ojja kwesanga nga akalulu tokakubye but etteeka ffenna lituwanga bannayuganda kubanga gy'oyina nange gyenina okola ki afaananyayika awo nkulaba ne ku TV amapeesa gali gamyasa n'okumyasa saidi eno ku kibegabega bijjudde osomye ebintu bingi nnyo 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 biki byolowooza ebikulu ebisobola okuvaako obusaabatuko wano mu Uganda otunuulira oba okubitaasa tusobola kukola kife ng'abantu ba bulijjo nga ne polisi edaba kujjamu ekisooka obusambatuko buleetebwa abakulembeze bano balina interest ezaabwe okusinga interest zaabo be baagala okukolera omukulembeze bw'ajja ng'alwanira entebe ng'alwanira ekifo ng'agamba oba kugulu kumenyeke nina okubaayo ekitegeeza oyo tayagaliza abantu baayagala okukulembera yeeyagaliza kati awe wava akavuyo nti kubanga agenda interest ze zigenda kuba overridinga interest z'abantu bayinonga okuba ng'akola ki ng'akulembera naye abakulu bateeseza dda ne bagamba mu incidents ezisinga abantu baali badde batuula okukkaanya ne tugamba tugenda mu kalulu kano akalulu kano ka kibiina ekibiina twagala kibeewo oba kiggweewo si ekyo tekibiina twagala kisigalewo nti kati we tuba tugenda okusamba omupiira omukulu Nalukola agambye nti bw'oba musamba akapiira nga mwayise friendly match oba muli mu training session si ekyo muli mu training session naye nga muyinayo an important game musamba nga muwuliza mpola mpola endobo nga mugamba tuzikendeeze naye kubanga waliwo oli ayina ekizibu agamba nti enamba 3 yange sigenda kukkiriza ono gisamba so nina omukuba endobo akole ki aveewo naye ojja kwesanga ate oyo akubye endobo ate si mulungi ku nnamba eyo ayinamu ebituli so nosanga nga ate service gye yali tuwadde oli omulala etugenzeeko so the most important thing nga security tenayingiramu ziri internal controls eziri munda mu bibiina how the parties themselves zihandolinga their own people but I'm happy wendabye leero nadde ndaba omukulu Tango Doe ng'ayogera ng'agamba bagenda ku disqualifyinga bonna abo abanaaba beetabidde omukuleetawo omuvuyo mu kalulu kano so meaning after seeing what has happened banoonyeza kati eddagala kati tukole tutya kubanga tetwali tuuse okubanga abantu b'oyagala okukulembera ate b'oyagala okwonoonera bizinensi zaabwe mbadde mbuulira Honorable Nalukola wano nga tetunnatandika nga tunyumyamu ne mugamba obuzibu oluusi abeesimbyewo tebajja kumanya n'abantu be bakola nabo nti we tugenda okukola do you have a command kwaba abantu jo nadde ndaba akapiira nga Chelsea emaze okuba PSG ne wabaawo ekikondo kati aba Chelsea
abawangudde bali eno beetaba mu kwagala kudde eno. Kooki yavuddeyo n'abasindika ng'asindika buli omu bw'abadde alagako nti vaawo omukulembeze bavaawo ne baddawa kubanga waliwo omukulembeze ate omukulembeze alina obuyinza obusobola okutangira abantu okukola ebyo bye bakola. Kati gwe weesimbyewo naye n'abantu b'oyina mabegawo tolina control yaabo. You don't have control eri abo abantu b'okulembedde group gy'oleese. Afande Nyaika njagala tumalirize nzogera nve ku ggwe naye sijja kiva ku kino. Emitiano manyiyo ze gyenva ebyabaddeyo ku wiikendi wabitegedde. Omukulu MP bamulemeseza okutunda ebintu bye ku layisi bitunda kugombolola half price wekitiibwa zaake yazze okutunda ebintu kugombolola bitunda half price abantu bagule abantu basanyuke bakusopinge naye nga kubirawo kampeyini yaye kati nemumulemesa polisi twogera polisi yonna naye osobola oba okukimanyiko that circumstance eyabaddewo ey'omuntu ye MP wa kitundu alina kyayagala okukola ate atunda ate agenda kiwa abantu kati polisi nejja yabadde egaba oba ng'atunda bitunda kati maye saagala ebintu ebimu tubiglorifying ng'okuba ebirungi. Oli honorable MP toyina katale kokoze nti akatale kali gazetted nti kakutunda bintu wagulewo ekiduuka kyo kyoguddewo edduuka wano n'ogazetinga akataleko n'ogamba nzije ntunda ebintu gwe n'oyimuka lumu n'ogamba kati nze ngenda kutundira wano ebintu kyembadde ngamba honorable wano nti most times actually Muzeeyi Bidandisali yakyogeranga nnyo n'agamba bw'ogenda mu bantu ng'olina ky'oyagala okukola oteekinze nooti abo abalala b'osanzeemu ekinaabaawo ne kiba affectinga okimanyi nti kiba kikyokubanga tewabaze ky'oyagala okukola. Kati ozze kutunda ebintu toli wa katale tolina katale awo tolinawo space y'akatale ate n'obudde bw'otundiramu tuli mu budde bwa politics gwozze olabidde okutunda waki senga obadde olina akataleko kuva dda mu myaka ena emabega nti honorable ono abadde n'akataleke buli mwezi aleetako ebintu bye alina gy'abijja n'abitundirawo beeyi reisi kuweereza abantu be. That could be another thing. Naye kati olabye budde buno kujja then you expect security enkuume ejje kuba engalo egambe honorable atunda bulungi ebintu then what happens nga wazza abagenda okunyakula we wajja abanyakula nga bo mu kugula tebazze kugula naye bo bazze just kunyakula bintu ne banyakula what happens tomorrow bagamba mulaba polisi tefaayo tekola mulimu gwayo. neyanziza afande Nyaika Gilbert afande abinyonyo dewekato bagambye wena kibalera okubuuza leso okukirineko amala okugamba kino agirwalira essugu mu biikwe tewali ayinza kuvuga nga mbalaasi nga teweeweese tewali asobola kuvuga nga mbalaasi okugjako omugongo guweeseemu oweeseemu omugongo nabalyoka bakuvuga ng'embalaasi asobola kuvuga nga mbalaasi ojjako nga naye weekoze eki kiri wano weegose ebigabo biri wano wanyegadde ndabeeko n'omulanja kanakonogayo Mwami Seruga we batuweereza nze Mutebi Joseph ndi Kalungu naye n'ekyenda bakireeta abantu okulwanira mu kalulu bebarejesitwa b'ebibiina abamu okwegatta ne bannabyabufuzi abeera beesimbyewo okuvuganya naye nga amanyi g'abantu tebagalina olwo ne basalawo okukozesa nsimbi ne kuno tubalinze bajja tulaba. Ono agambye this time on Sembusi Ivan, this time on Thursday I call upon all registered party members in NRM party to come in big numbers and vote Honorable Madina Nsereko Ntali because she's tested Sembusi Ivan from Kaleerwe. Nkomeza mu Luzungu nesiiza mu Luganda ndoza bakitegedde bubadde ogamba weebale munakyalo weebale kutuweereza nze Damali Makube wano Emubende ndi wa Nuupu
naye oyo Honorable Bashir Sempa buli lwe mulaba ku ballot nina okumulonda namulonda mu 2021 kubanga mugezi era nze mwagala mu parliament buli kisanja musaba yesimbengawo buli kisanja okutuuka lwanaakaddiwa agwe ku Bagala sole nayagadde kutegeeza nti omukulu oyo Mulangira Nyayika linnya ddene ndowooza kyabadde agamba abadde ampa atereeza kyayogedde kifunye bulungi Bokeja chairman wa DF mu Kawempe North Alien Skin yakkiriza okukola n'owekitiibwa Mpuuga asobole okumuteeka mu kkubo ettuufu kyokka ye principal yeerema okuwabulwa. Ani ateeka mu kkubo ettuufu ku babiri? Mpuuga. Ali wakati twebaza Meja General Kahinda Otafiri ne bafisa b'amagye abaganyuka abala basatu nga beesimbye mu NRM primaries ne ba civilians abatanatuwa buzibu bwonna bw'okwerinda kwa mitoma. Kivoka B. Francis Amoti RDC yampeereza message. Serugga weebale ebyobufuzi byafuuka bizinesi. Tulaba ababaka abakiikirira okulayira nga aba opposition ate ne bagamba abalonzi nti omuntu waabwe yawangula obwa pulezidenti. Lwaki nabo tebaagaana kulayira paka nga banunudde obwa pulezidenti bwabwe babafaako? Yusufu wano e Kawempe North nsanyuse nnyo okulaba mu MP waffe Honorable Nalukoola. Kali Nalukoola kati mbuuza afande Nyayika kuno NRM enaagondera amateeka ga Electoral Commission tetulabe mamba nga ze mwaleeta e Kawempe luli. Mwami Serugga weebale sebo abaana Uganda bateekwa okukola mu byobufuzi. Nze bwe mba siwagira kyowagira teguba musango buli omu wa ddembe. Robert Kira Matugga. Aha njagala malino no nze sibayiga okay kito naye yawandise Kito Matugga. Nze sibayiga James nsaba n'embooko mu kalulu baziwere si mundu yokka naye ate embooko ze kubaffe nnyo baziwere. Kamalize nono Serugga we batuweereza ssebo ndabira nnyo mu Nalukoola naye aji waffe ekyamazima e Kawempe twafuna complete MP alina buli kimu ate ategeera bakulembera mundabira nnyo ne Mukulu Sempa. Nze Ahmed Kigundu e Kawempe Kirokole kyalina mu message ndilanga nyingi kamala okubuuza abakulu bano bamala okuwuziramu obadde owanika nnyo omukono mu kirasi yange nentandika okutya ningamba omwana ate nze nsinga obwokya obunjokya Zatson ate matu ne weekuuma bulungi nenkulaba nkawanika entya banyize nange esebo Mukulu Nyayika mwebaza kubanga ofuba omulaba ng'agezaako mu Uganda muno tewaliiwo mulimu muzibu nga kwogerera poliisi. Kizibu nnyo 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 nnyo. Omanyi waliwo nno bwe tuba nga twogera n'otunuulira omuntu naye ng'olaba nti byayogera naye si byakkiririzaamu naye olw'embeera nze nga bwendaba naye ebintu ebimu bisesa kakati Southern Nigeria eyo waliwo eggwanga ly'aba Igbo basajja balungi nnyo mu Africa wano mu ngero balina n'olugero olugamba nti empisi bw'eba eyagala okulya omwana gwayo eneerya omwana waayo emala muwayiriza kuwunya nga mbuzi ng'omanya egenda emala kuwayiriza mwana waayo nti awunya ngeki ng'embuzi olwongomanya ayinza n'okuba nga eno nki mbuzi naye ng'omanya ekolaki
kubanga omukulu ayogedde kati nga ku nsonga gy'oleese yamukuluzaako okutunda ebintu naye ngaolaba sibo n'okumwenyamwenya naye ndigakati ate n'agamba nti mu kaseera kano era wonalebo lwalaba naye okutunda ebintu naye nga talinatugamba nti oba muvunaana musango ki mu kaseera kano kubanga ne mu kalulu kennyini ketulimu tetunagamba nti twamaze okwewandiisa twavudde mu electoral commission amateeka agatambula gatya kwegamba liida ku katono nnyo ati ze nagumiikiriza ate sebo wa poliisi abamugumiikiriza nyonyonyo nedda agumiikiriza oli musajja mugezi gwe tofaayo topapa gwe topapa ojja kaleeta bwera kakole ki nakugambye nti empisi ng'eneeri omwana waayo emalamuwayiriza kuwunyanga nki kitegeeza bw'oba osazeewo nakwekweka mu kateeka konna oyinza n'ogamba there is preventive this there is this kyonna oba okisobola naye kakati ffe tuddayo mu court of public opinion ne tukutunuulira okulaba ebigenderwa byo byebiriwa era biyamba process kutambula oba biba bituzaawa biba bituzza mabega kubanga eyo nsonga nkulu nnyo ebintu ebifaanana bwe bityo bye bivaako era obutabanko n'abantu batandika okukompeyalinga lwaki gundi ono bamuyisa bwe bati ate bano tebabayisa bwe bati ne kaziba mulabi waffe atugambye nti ye wonabuzaake agala bamuvunaane okutandikirawo ogulirira abalungi ati kakati omusango toguyina oye bwagambye kazibwa abantu yayina abantu babanaku abalina obwetaavu abaleetedde ebiki ebintu abaleetedde ebintu abitadde na ku kisaawe abitadde ku kisaawe ate omuntu omulala bw'anaabireeta kamala okuddamu kulunyayika olaba obuzibu bwe tufunye yeyo endowooza eya public court eyo wetufunidde obuzibu obw'amaanyi nti abantu baagala tugende mu public court sekyo buli omu aleeta endowooza n'endowooza etali ntuufu n'entuufu zonna bazigattiremu then because waliwo abaagala okubeera popular baagala popularism eyo beerabisanga be balungi omanyi edda nga tusoma wabeerawo nga bano abaana abaagala okwerabisa be basingayo okubeera balungi be boogera nnyo be bali simaati so ati bagulire omusomesa wali bw'aba amulaba agamba buli kadde agamba gundi kati bwetudda mu that style of leadership nti tudde wali abantu batubuulire kubanga gwe oyagala kugulirira abantu oyagala abantu bakulabe ng'omulungi we are having a problem here kati nze tubuuzizza wano ffenna kyekyo you're saying honorable aleese ebintu taleese bintu byakugaba kyekyo waliwo bujja n'ogamba nziza okugabira abantu bange tusolooze ebintu eyo twagala tubigabira abamulekwa sekyo nofuna ekifo kyo nogamba ono tugenda kugabirako naye oze mu kisaawe okoze akatale ko akatale kokoze tusooke tudde ku munisipaali oba town council yo town council akatale ekamanyi nti weekali nsinga eba ekamanyi kyenkubuuza kakatale ekamanyi weekali ani agenda okuwooza kukatale ako kyentegedde mu byogedde omukulu afande ogambye tukola ebintu tukola court of public opinion kooti y'abantu kooti y'abantu terina weetuula kyova olune bwaga nti jajja okuwabira amala bivuddeko nakuwabira wala so kyendowooza naye gwe mu mutima gwo gwe yeesimbyewo kubanga n'ekigambo ekitawanyiza akalulu ka uganda ye next election etawanyiza si wa opposition bokka n'aba gavumenti olwa next election bakola decision ezitayamba bantu naye nga ziyamba bo mu next election emyaka egigenda okuddako abantu banda bate awaga abantu bange ate answer ogimuleetedde bulungi ogimuwadde next election someone is trying to drive something kubanga alina ye kyayagala okufunamu but gwotunuulidde ate obuzibu bwe tuyina tubeere eyo people don't want to respect abantu abalina okukola ku mateeka kubanga nze osanga omusirikale alina okukola ku mulimu gwe sikyo ate nakugamba kino kyoli mu kukola si kituufu ate nakusomera etteeka wekiggwa you still insist because gwe
oyina kyotunuulidde upfront kati oyagala overridingira ku ekyo nti leka nkikole abasirikale bajje baŋŋaana okukola kino yokenze enfunemu. Omukulu wa poliisi teweeruma lulimi. Teri politician atamanyi nti picketing kwekola ki bakira batawena okutambula mu street convoy okola convoy ku main road tekikirizika tekitegerekeka kubanga abantu abayita mu kkubo si bonna nti bali ku bya campaign yo naye politician lwakuba ayagala kati akole akasasamaza sajja yasibye egaali 10 kati nga jangu ove ku kibulooka enansa ng'ojja otambula oli waggulu okuba jjambu sibiri nansana owedde owaffe ffe gwe twakubangamu jjambu n'okubeera n'ebisenyi naye nansana najjudde trafiki jjambu nakati ku ssaawa zino bali mu trafiki jjambu kati gwe nawe n'oteekamu okuvuga convoy. Mukulu Kibinge nkwebaza bimwogera nambyebaza kati poliisi bwekwatako hoko naye nyina kyengera lugamba abantu era Mukama yali yambye abantu abanakola programu ezifaana bwe ziti maaso Mukama atuyambe Mukama benga abayamba nga bayitako mu bululu kuba nali mbuyise nga wayitako mu kalulu nga n'ebyansuula nabyo mbimanyi ebimu ekyokubiri kye baŋŋamba nga baŋŋamba ekisooka naye ekyokubiri kye baŋŋamba kuwuliriza nnyo poliisi naye toyita wano nawe notayitaawo togenda eno nawe notagendayo y'omulala n'agendayo ye nga bw'agendayo abikola era nga poliisi emukkiriza n'abikola gwe biganye mu kakamwa nawe nobirema kuba oli munnakyalo nobirekeraawo mulina ebintu byemugana abantu nga byemubaganye ate abala temubagaana nembeera nga abasudde ate nekirala bwana Sseruganzi kiriza ne kano nkwongereko bwe twogera ku populism mwami Sebunya gy'obadde oyogerako populism nayo givunaane n'abapoliisi kubanga oluusi bagenda ne balaba ekintu bwe kityo nayagala asanyuse bakamaabe nze namuganye nze mbadde mwenaale era nga mwenvuganyiza kati olaba ekyo ekintu nze mbamba toli nga ovuganya n'omuntu nga wanuupu ng'oli weenaalemu ajja n'aleeta ebintu awo oluusi nga bigenda nakudiba nga n'abantu tebabiriiko kakati poliisi nembuyingiramu nemugaana kati ye n'azimbira okwo oluusi nga ate bano kati ate be bakubya waliwo bagaana okuwa emmere okuwa abantu emmere mu covid nga alina enkota 20 nga talina na mmere ng'emmere tesobola kumala abantu bali mu kibuga naye mulemesa okugaba emmere n'agamba abantu baŋŋanye ekibuuzo ky'omukulu bwana Seruga weebale nnyo mbadde ndaba nga abalala boe obawa benjava waliwo yawanisa omukolo omanyi omupoliisi ono kamubuulire bagenda okusala omusango okugamba nti Nalukola ave mu paalamenti nali siriiwo nali Buwarabu naye nalaba abantu abaalaga obutali bumativu n'ensala y'omulamuzi naye waavaayo abapoliisi abagenda okulumba abantu abagambye nti tetuli bamativu n'ensala y'omulamuzi era nga baagala bakwata kankwongera akalala gwe navuganya naye mu kalulu akakaggwa yatambuza tingatinga ku lunaku lwe bamunominatinga nze abapoliisi n'amagye baasiba emmotoka yange nebanga tesobola kuva we nagipaakinga bwe natambula ku luguudo ngenda okusanga abantu bange nakubwa soliddo n'abantu bange omusaayi ne guyiika naye nga benvuganya nabo bo batambula bakola procession balina tingatinga ogimanyi wekankubulire mu poliisi musukka we muyina okukoma wuliriza gumiikirizanga obwedda bwengumiikiriza musukka we mulina okukoma olwalo we twogerera waliwo abantu 16 bagguddwako omusango gwa kuziba bipande bya General Museveni ebya campaign defensing n'okuyuza ebipande ebya campaign ng'omupoliisi yabaguddeko omusango babajja mu bitundu by'e Nateete abavunaanira mu tteeka bayita Parliamentary Elections Act nyina wano ne charge sheet musukka we mulina okukoma bapoliisi ate nga mwe ab'omulembe guno mwe abagendako mu ssomero okusinga abalala Parliamentary Elections Act naye oli ate gwe bagamba ate ayagala bwa president bwa ggwanga naye ne nominations tezinnaggwa
ebipande ye General Museveni ebiranga obwa president mu 2026 ani yamuwadde olukusa olubitimba balyoke batuuka obitimbako ebirala bw'omupoliisi entegeerayo oba oyo sezza nandi musomye erinnya naye ayinza okuba ayina abaana gumiikirizo ojja kunzira yino kyagishiti yino njino omanyinza omu ku balooya b'NUP yina abantu 16 kuliko ne kansala babavunaanira mu tteeka lye bayita olaba okubawuliriza kitegeeza tekibakikoze ekyokubanga omusango waguziza tekitegeeza nti gukusinga naye ono njagala mulaga yoyo kyagishiti bavunaana kutimba ku bipande byani bya General Museveni oba yeesimbyewo ddi oli kyova olaba nga atanye eggaali procession agitya nnyo lwe yawerekera ku General Museveni babba ebintu abavubuka tewabalaba waliwo atannaba anti babba ki babba ebintu kakati ekirala kyenyagala okugamba gwe mu poliisi teweerabira alina obuyinza bamuyita abantu ba civilian bikkula constitution yo akawaayiro aka 2012 ke kakugamba gwe olina kuba under civilian authority abo bojoga abo nti endaba yaabwe tetujja kudda nedda ssebo be balina obuyinza era gwe be bakubeezaawo be bakugulira gumiikiriza weewandiikirawo ebintu byonze mmalirize ebyange nze saagala nnyo okulembeza anti gwobyogedde okumaliriza mukama wange nakava mu by election mu Kawempe North saagala kikulembeza nnyo omanyi puliida bw'atandika okwewolereza ava ku mulamwa ontegeera naye njagala ofune kino ekigambo oyinza okuba gwe tewaliiwo wagambye emmundu tezijja ku polling station Kawempe mu Kawempe North okimanyi bulungi nti poliisi yerina obuvunaanyizibwa obutwandikirwako mu kukuuma abantu n'ebyabwe electoral commission bweba eyita anaabayambako mu kuwa obulinzi eyita poliisi waliwo by election emu yokka nga ya Kawempe North emiruka 9 amazima ga Katonda twalina amagye galeeta ennyonyi zinnamunkwanga galeeta mamba galeeta zino emmundu zikatutsa gwe zotamanyi nakuba okujawo nga nawe bakujja eri ndi serious kuyengamba gumiikiriza nakyo ojja kunziramu bazireeta kiwandiiko ojja kunziramu kakati abasajja bali kiba bwe kiti munnakyalo singa poliisi eba ekuuma mu general elections bw'ebeera nga kigiyinze eyita banne aba Uganda nefe nze gwolaba wano abajjaati be baali ewaffe okuva ku lunaku lwa aba prison tebajja twalina obusobozi obufuna ku buli polling station mayinja nga ggwe nga yakulirawo naye abajja baali bakifeesi naba UPDF n'abajjaati be bakuba abantu ewaffe emiggo bajja ne bomu kakati kyenyagala okutegeeza bw'osoma constitution article ye212 egamba mwe abalina obuvunaanyizibwa obutandikirwako kiki ekyabayinga mu Kawempe North okubanga amagye gawambi ng'electoral commission bwe twogera naye egamba tetuyitanga ku ba UPDF fe tukolagana naba kiki ekyayinga poliisi nga waliyo by election emu yokka nga ate yeekola mu general elections ennamba zonna mmwe abapoliisi olumu musukka ewe muyina okukoma ne mufuna oluuyi olw'okubanga General Museveni yali mu buyinza ate era akyayagala takoma mukoddomi gwa mukulu Ssebunya njagala tumalirize kubanga njagaddeyo mangu mwanyina wa Ssebunya Ssebo webala ebibuliro byobuuliza mukulu abadde abiwuliza bidde mu bufunze lekantandikiraawo omanyi okuweereza abantu wrong information kintu kibi nakyo police works alongside the other security organizations sister forces kati sister forces nze mbadde njagalaho nale bandage akawaayire akagamba ngu police webegenda kukola esooka kuyita prisons first then neeyita UPDF last
other Police. sister forces tukola nazo on a day to day according to the tasks given and available. Sekyo so tuba tukola tulina okumanya nti tuli mu intelligence tugenda kukola ono yatuyamba wano ono akola wano ono akola ne wano kati n'ekirala badde njagala genda mukulu na lukoola kirungi ogambye reiza already charge sheet eriwo naye gwe ng'omunamateeka saagala tuwabye abantu bano omuntu okuloopa omusango gutandikira wa omupoliisi yagenda ku gurawundi n'apikinga omusango n'aguleeta n'aguyingiza n'atandika okuguteekako charge sheet egenda kujjejja etya then owetuvaawo nti kyoyogedde omuntu bwe bamukolera charge sheet ng'agenze bagitutte oba mu omulamuzi omupoliisi yasembayo you see we are just tuli wano kubanga ffe tulina akazindaalo waaliwo mukwano gwange nga MC mulungi waffe bwe yafunanga akazindaalo ng'agamba abantu agamba kati akazindaalo nze nkayina nze ngenda obabuulira keeki ewooma oba tewooma kubanga nze nsobola okwogera nze ngenda okugamba emmere ewooma oba tewooma kati mukulu nalukoola we tubeera wano tetuddamu ebyo ebyokubuulira abantu nti kubanga ffe abali kazindaalo ffe abasobola okubuulira abantu kiki ekiri eri omusirikale omusango we guba guyingiziddwa omuntu ng'aze n'aloopa nti naloopye kino ne baguyingiza omusango we tumala omusango ogwo gulina process we gutambulira fayiro nga bagikoze etambula n'etuuka ewa state n'alaba oba kyetaagisibwa oba tekyetaagisibwa si kyekyo byonna abimanyi naye tujja wano ne tulimba abantu ne tulabikanga abaagala okubeera mu debate eya opposa ne proposa tuwulirize obupolizi ono munakyala we bali tuweereza naye ono omwami atulimbyemu ekiri ewoyima ono ayogera byabufuzi teyazze wano nga batwalagana oli mu politics mwereere kubanga waliwo kye bayita reasonable force akubuulire ddi lwoleeta jaati ewali abantu abakampeyininga nga bakontana mu lukontana guwuliriza lukontana lwa birowoozo jati gwamanyi kyakola jati yaleetebwa erwanyisa obwannalukalala ontegeera dirwe muleeta jati dirwe muleeta abakawunta terrorism kyoba onyonyola oŋŋambe mamba yalina okubaawa kuba weewadde byonna wano tubadde mu mbeera nga muwulira tulina terror threats sekyo it's almost been running for the whole year we have terror threats now kati gwe mundowoozayo kubanga oyagala akalulu gwe muntonuulayo ogamba akalulu ke kakulu oba tukayiseemu tutya oba tutya nze njagala kalulu kuyingira parliament ffe we tuba tutunuulira at the back side we look at very many things nga honorable bwakugambye n'agamba nti abantu bonna ababeerawo tinti bonna bali mu kulonda tulina abantu abali mu kukola emirimu emirala ate ne tuba tuleese forces ezikuuma akalulu tetuzze kukuuma just ewuwo nti twazze mu kawempe north kawempe nene kawempe inamu ebifo ebirala tusobola kugenda mu kalulu ng'amaanyi tutunudde akalulu negwomanyi jati kyeyakola ekawempe north musajja gwe ono omusajja avudde oba tabadde mu ggwanga omanyi jati kyeyakola mu kawempe north subhanallah allahu ono omwami ali kuki tukomewe wange ebintu ebikwata ku muntu mukulu nalukoola era enkiiko ezikwatagana n'obululu bw'ekawempe sitakwagalamu kubanga gwe kikuli ku mutima no ndi mukamukamu naye omwami ansobedde pasono gwomanyi biki bikolobero ki bye bakola abantu b'ekawempe obudde bwatugwako ndi mukakamu naye omwami byayogera ali walala obudde bugenda kunzibwako walala taata mwebale mukama njakumaliriza onage munakyalo wewoyima gabe kire woyima balwanagana amula ntumusiime ne munne payasi owakabi wapepula ekiri eno n'abikunyumiza umara oyima oyirusite webale message munakyalo webale kuweereza nze Mabira Moses Serunkuwa mobilizer for informal sector NUP Mukono municipality akaluka NRM tugenda kalaba
obukalimu tujja kukekkaanya era tukalindiridde. Weebale nnyo ssebo. Nakyalo weebale kuweereza. Mbuuza Honorable Nalukola akkiririza mu United Forces of Change ziri luddawa lwaki awali owa opposition ate abanupu we bateeka amaanyi ne baleka NRM ngeri teri political party gye bayita opposition naye bwe tuba tutudde kirala. Onagambye nze Kivumbi Ronald Kagologolo kochi mamisiro batu program naye tusuubira eggwanga olabanga NRM bakugwangana mu bifuba ne batukana okuttingana kuba opposition kinaaba kita bwe banakwatagana aba opposition. Kaddu ali Masaka obukumi bw'omuntu obusinga yenkolagana gyalina n'abantu banne naddala ab'emiriraano. Nze sobola kuzimba kisaakaate ku nju yange ku byakamyufu. Tuteekwa okuyiga okukkiriza n'okugumira okuwangulwa wadde si kyangu kyenjogerako. Godfrey Mwanje, Director Bright Africa Primary School ekyabakuza Masaka. Kamaliza n'abantu basatu. Munakyalo nze Makumbi Brian Kiboga mbuuliza afande Nyayika tilwaki ab'NRM bo basula bakuba kampeni naye basula bakuba naye zaakeye bwe yazze okuyamba abantu be ebyemityana abantu be ate bwana Seruga waliwo ekyagaziwa waliwo kye bayitanga CBD Central Business District. Yes. Kati yagaziwa etuuka emityana we bagambanga nti wano temuleeta nkyakaali. Sesanga alikyengera olaba embwa egoba w'ekiwempe ffe abatabawagira mu kalulu kuno tunakiraba kaali kyabangi. Seruga webale kuweereza nze kyabangi owa DF eyakava mu NRM Egomba era Senkagale wa DF Egomba. Ababaka ba NRM batandika na milioni 10 ezaayita obuzibu. Ababaka ba NRM babadde tebakoowa ate nga tebakoledde bantu olumu wewava omutawaana ago mu kyabangi webale kuwulidde. Njagala malize na bano ali nkulamusizza Seruga mbeerako nnyo naye Haji Nalukola ne Bashiri mwebale kuzimba gwanga. Webale mukulu Kalooli assalamu alaikum. Nze Bampita Idi nze nali nsaba Haji Nalukola basale nze ali nsaba Haji Nalukola basale mande ewedde ndeeba nga bulijjo yagikuwadde dda nja kugera naye njamu message esimu tujja kukubira esimu. Good evening everyone in the studio. This is Masiga James, a member of Ginger State NRM Yellow Brigade mobilization team. Back to the point, the fight which is in the election is that those people, they just put in t-shirts, but they are no supporters. Sibaffe BNRM obawuddemu amangu ago. David Kigonzi Makindi obuzibu wano webuva kwe kuba nti politics mu ggwanga byafuuka bya business kuba oli akola ekisoboka okulaba nti awangula. Kamalirize bannange ne message muzeebalize mumpeereza. Seruga ebibiina ebigenda binafuwa kubanga ekikuyingizaamu bugenda kukya nga okireseeyo mu Amerika. Ne Elon Musk yakoze ekikye nze munnamateeka Mawejje Godfrey emupyaddako Mityana municipality. Nga tunantuukira sinnakumanya erinnya Kasima Dick Kampala Central nakula manyingi okulimba kive kati abakulu abayivu nabo batandise okulimba bawona lebo n'abantu abatagambika mututaase mulonde abakulembeze abensa. Musaasire message wezikomye nina eddakiika emu okugimaliriza program. Kati mukulu Seruga first of all nina ebintu byetwogerako bintu bya kikulu era abatabiwulire abatabitegeere okufa kujja. NRM tubasaba mwekubirize mwekka kubanga tekitegeeza nti omuntu bw'anaagwa mu kamyufu NRM ate teeka wali eri mugaano kugenda mu independent. Sikiwanga baalikozeeyo era mu constitution ya Uganda sikiwa nti gyerimu. Akati bwe munaalwanira mu primary
era ontalo ne zibeerawo kiba kitegeeza ne mu generation mugenda kulwana. Bw'oyagala okukiikirira bayinza okufiira mu lutalo olwo nga bakuleeta oba naawe odukola ki odufiira. Kakati tulina okwekubiriza ng'omukulu yaga nti ekitambuza embaata ng'eteredde waggulu naye ng'ebiri munda biyitirivu bikola essente mu kalulu, militarism, populism. Kati ng'eyaleese amanyi nti abaenaremu bali mu kabiga essaawa zino n'aleeta obutungulu abasala ebbeeyi mu kisaawe gamba bano badume nga badde eno bano bakola puroguramu eno. Akati ebyo ebintu ebyo bwe tutabyesonyiwe ekyakuwanguza ku luli kyekyandikuwanguza ne ku luno, kuba nti abantu obadde ojja obaliikiriza mpola mpola, naye buli lwojjukira nga wayiseewo emyaka 4 atoddeyo amaanyi g'okozesa gajja kubalirira obuzibu. So tubasabira sikalimu ku luno naye nsabira abakalimu bonna kaggwe bulungi tuleme kwekwasa poliisi, kaggwe bulungi tuleme kwekwasa magye, naye n'amagye nago gabeeko gagamba nti awo kibadde kyetaagisa, ne poliisi egamba nti awo tebadde kyetaagisa, n'okwenyigiramu tekyandibadde kirungi. Ddayo ogende bakufumbiire bulungi, nange bagenda kuba banfumbira emyaka 5 tujja kudda. Owente nno kululi najjo naye wano era nampuliriza kati era ndese nkyala Florence njagala muwala wa munnamawulire munnaffe munno. tuwumbewumbe sempa soka sempa ninga owandiise bingi mu dakiika 2. Nze njagala kulowooza nti buli security lwetukolera omulimu ne guvaamu bulungi tugikureditinga, ate ebya security tebibeerako kuwaaniriza, byeraga byokka nti twagenze Namugongo abantu ne bateekateeka okulamaga, we had no issues. Kyekirungi mukulu nyayika tobonabona nakubonaabona byeraga ki, naye waliwo ebintu byetukkaanya nabyo abe tutagala kuddamu kulaba. Human Rights Watch mu ripooti yaayo 2021 ekulaga nti mid-November mu 2020 nga tugenda mu kalulu ka 2021 mu Kampala wokka twafiirwa abantu 54 mu electoral related violence 54 abantu abaafu. Afrobarometer 2021 report akulaga nti mu Uganda mu biseera by'akalulu ne kaba kalulu kagenda kutuuka 50% y'abantu wano babeera mu bweraliikirivu ddala obw'okutiisibwatiisibwa n'okutya obutabanguko obuyinza okuva mu kalulu. Era kyova olaba abantu magire mukana akalulu ka layini tojja basangayo. Mu kalulu ako akaggwa abanene bangi bawangula obumyufu mu ngeri gye babuwangulamu, naye mukaddako tebasimatuka. Ekyo bwe kityo bwe kirinze maliriza nakano ne message esobola ogenda ne mbannanga abeesimbyeyo. Ekisooka, omuntu yenna ayagala okuwulira emirembe n'okuyita mu kalulu ng'akyafaanana nga Bashir yoyo abeera mu kalulu ng'okimanyi nti mu kalulu osobola naye bw'ojja ng'okolerera kimu kuwangula osobola okumalawo era be bakuba abantu amasasi, be bookya emmotoka n'okukola ebintu ebirala. Ekyokubiri era nga kyekisembayo, singa omuntu ajja n'akubuuza nti owaayi kiki ky'oyinza okukola, kintu ki ky'omanyi ky'oyinza okukola, ng'era ekintu ekyo bw'okikola teeka okuwangula akalulu, ansi eyinza okuba nti tewakola ki, tewali. Kitegeeza tubeerera n'okukkiriza nti tunoonya akalulu, ebisigadde ne tubirekera Mukama Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala. Mukulu Francis Kibuuka Amooti RDC w'Emitooma, mukulu wange weebale kubeerako nkutumiddeko, ne mwami Kawuki Mubende municipality awo mu tawuni yaffe, Kafulu makanika w'ama TV gonna sebo tavaako Kawuki eyo nga tonnavaako. Yeebale omwana ttu. Mukulu Sempa nkumaze era nsobola okukomawo nedda kangende nalukoola ndowooza kati tuwumbawumba tutandika debate empya nze ate nze ntandika debate tuwumbewumbe programu yonna. Abatulaba eyo mbeebaza, mwebale nnyo okutulaba. Mukulu Sebunnyo oyo agamba nti ekiri mu NUP kijja
tannakiraba naye agamba kijja kufumba akiwuliraga nti kiyinza obbagwako ne kibamenya nnyo ate nkubuulira bano ebyabo already tubirabako naye ate ebyaffe basuubira bisuubire ekyo nno mu lunyanyimbe tukiyita okubeera speculative ate kyebawakanya bo bennyini mu Kawempe North bakikozesa gwe wawulirayo akamyufu nga tugenda mu primaries nga tugenda mu by elections z'eKawempe bakola enkiiko zaabwe bagamba bulijjo mbeera wano ne mbagamba nti mu nkola y'ebibiina by'obufuzi waliyo ne kye bayita consensus kati ekimu ku makuba agasobola okutuleetera okuwona embeera eyo ey'enjega kwe kutuula ne bakkaanya consensus olwaleero ne NUP kyekimu ku byekola ki ku byerimu batuula ne baga weewaawo enkalu we zirumye nga bagamba tugende muki mu kusalawo tuyite mu mitendera ekyo ekirala ab'ebyokwerinda abalungi tubeegayiridde waliwo we mubulira ddala ne muva ku mulamwa ng'eryanyi lyo obuyinza bubatuubye ne mwagala okukolera mukama wammwe asembayo kuba waggulu mulowoozenga nnyo ku nsi yaffe njagala okutegeeza olumu abakola ebyamagezi ebisaanidde ebijaawo mu bakwata mmundu ate gye babatwala watusobera walingawo omwami bamuyitanga Mutabaazi yali DPC ku Jinja Road awo yawerekerako ku Dr. Rotunu mu biseera bya walk to work mumbeera ey'amagezi ennyo yamubuuza Dr. Olagawa nti ngenda ku Uganda namuwerekerako bulungi simanyi oba bamupromoti bwe tulaba nti kyekyali ekyamagezi naye yafaanana nga avudde kuki ku byagalwa abakulu naye bw'olabanga ng'ekirimu kibi nnyo kirekulire onkubanga akaamano nga Nalukoola waliyo ekirimu ekirala kale muganda wange kuba ebimu bikyafuwaza owekitiibwa afaananya katumalirize neyanziza nja kutandikira ku bakulu abali mu politics nti ekisooka muwe ekitiibwa abo be mwagala okukulembera byonna bye mwagala okukola mulabe nti bigenda bateekawa bye mwagala okukulembera kubanga mubambe mwagala okukulembera mubatadde mu matigga nga byonna bye mukola bireetera ddala okumenya amateeka weekubemu ogambe nti nange siriimu naawe olaba abantu nti bitabuse olukulu Nalukoola ovaayo nga ogamba politics mbitadde kanzire wali nkole bwa puliida sigale mu bwa puliida ate ojja bukolanga bulungi kubanga nayo oba oweereza ggwanga then n'okugoberera amateeka g'eggwanga kubanga ffe nga poliisi n'ebitongole ebirala ogwaffe gwakulaba nti amateeka gano gagobereddwe up to the dot ate tugaprotectinge tiwe tulaba nti ogenda kudivertinga kubanga poliisi bw'eba egambye nti awo toyitawo waliwo obuzibu lwaki oyagala kuyitawo ate bwe bagamba nti awo tokolerawo ojja kutataaganya abantu tokikola kubanga kati abantu b'oyagala simanyi omanyi olaba population ya Uganda kati eriwo sikiwa nti abakulu bano ba Nalukoola be bokka abasobola otukulembera si ekyo no tiwaliyo n'abalala abaali baddeyo but because diversity n'okugamba nti kati ffe leka tukole kino abantu abalala ne basigala ngamba nze leka nsigale mu busawo nawo nja kuba mpeereza eggwanga nze leka nsigale wano nja kuba mpeereza ne tugamba nsomesenza abaana bagendeyo bakole emirimu egyo Bannalukoola kati bwe tukkiriza bawonalebo Nalukoola nabo bagende gye bagenze tebakiraba nti abatumazeeko nti kati bajje balinyirire eggwanga bakole ki then poliisi etunule egambe honarebo no so nsaba nti amateeka fenna tukagoberere wamu ate n'abo abateeka naffe abali mu kukola kati olaba osanga bali wali balaba poliisi oli naga takulabangako naye mbaza poliisi ezo